balina emikolo gye bakola saa mukaaga gyabwe sigijo ne bampita ne bankyusa engoye actually ffenna baatuyita ntukyusa engoye mwalimu nga bameka ennyumba eyo yatera kubeerangamu abantu abawala 20 rombo so yakwata ekitabo kyalina kyali kyefaananyiriza ekyange nakwata ekitabo kye nange nkutte ekyange yali mubiddugavu oli mu byalo mu bimyufu ne kando zaffe 3 eziri wali nenga nange nkutte enki eyo eyange kati nanga abengenda okwogera byolina okuddamu tokola ensobi sikola ensobi nayogera siso tubamukwata ne bakuba olusaako olunenjuka gara amadiro magazi fenna batukuba olusaako bati muri awo mudiro fenna tuyimirenge twatukuba olusaako oli yakubasa kufenna akasani tuli muki musaako tuli musaako eyo wamala okuba musaako eyo najjayo ennoni kyoka wakwala kyoka oyo natandika okubaako obubonero bwakuba naye ngaakuba mupatani nti kano nkakuba katunudde eno kano katunula eno kano katunula eno kano katunula eyo then nangamba bikkula ekitabo kyo nabikkula ekitabo kyange Bible y'Ebiluminati Bible nayo ndala ey'Abaluminati nayo ndala gyeri kyateeka kitwala mu nedda kino si kyateeka kino kya demoni gye nsamira amateeka gaayo n'ebikinnyonnyolako olaba nti Abaluminati basamira emizimu egyo oba bagiyita bayita demoni ezo naye ne kakutaana n'oyita demoni nga toli mu ssaako eyo nga basimye Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli amanya bampita Rimasa oba osobola kumpita mechanic Rabongo yewaawo webale kutugoberera webale kutwagala twebaza Mukama olw'olunaku luno nate nalwo tululabyeko ffe baani tuwandiikiddwa mu byafaayo by'ensi nti twalulaba twali balamu era twalutegeera bulungi. Omusana gwa muwendo nga guvaayo buli bw'ogulaba nga guzuukuka ekyo nno kiba kitegeeza nti essuubi epya lize mu bulamu bwo okkirizibwa okuloota nate okyayina amaanyi agavaawo wooli era okkirizibwa okubikyusa. Si buli omuntu agulaba kale nno buli kadde tuleme kwemalamu maanyi obanga okyayina obusobozi obulaba omusana ogwo nga guvaayo tebakulimba tebakufumbiriza ti bo ba muwendo gwe toli wa muwendo vaawo wooli awo wookabira owekubagiriza genda olumba ensi eyo gy'oyagala. Wano mu nsi buli kimu kikola ssente kabe kusiika kabalagala sumbuusa mberenge zisiike zibrandinge beera mwesigwa bakasoma bajja kujja era ojja kuba kubasinga bw'abanga makalena y'obugagga bonna bujje mu kabalagala ffe gwe twali tunyuuma fumiitiriza enjiri yeetaaga mukozi kubanga bw'oba n'akasente mu nsawo lwegenda okwanguya ogiteekako ebikolwa teweetuulako Katonda blessinga emirimu gy'emikono gyaffe anablessinga atya emirimu gy'emikono gyo nga tokola. Omuweereza yenna alina okuba ng'ate alinayo kaakola akalala olwo Katonda akazimbulukuse ensi yeewuunye. Tumutendereze tumuweereze n'obulamu bwaffe bwonna tetukkiriza kugooka na kugwa mu maanyi kubanga empagi z'obwakabaka bw'omu ggulu ziyimiridde ku ffe. Baganda bange abantu ba Bongo Foundation tuli mu kusereka mpola mpola
mukama atuwadde ekisa tuwe ekifaananyi kimu oba biri oba bisatu oba bina ennyumba ejikusiigira hoteeri yokudizayininga menye kindeke ki bonna atuyambamu eyo embeera ogenda kutusobozesa okutuwa amaanyi agasaasaanya obwakabaka bw'okwagala nga buvira ddala eri Katonda waffe eri eyo gye bulina okutuuka. Omwana omuto bw'omwesuluba bba bw'omusuulawo oba osuddewo eggwanga lyo eggwanga linaalabika ekya nti muli mwana muto ategekeddwa kulitwala mu maaso nkeera. Kale nno abali ku nguudo abakozesa ebiragalalagala tubajjayo bonna tubatwala Kammengo tuyambeko tukwatireko mu buweereza buno tuguleko ebifaananyi kitusobozese okwanguya omulimu guno. Tugenda zimba essomero tujja kwezimbya tugenda zimba rehabilitation center ewaka waffe era n'essomero ng'omuntu bw'alituukamu awo akoma okutegeera naga Katonda w'abano bakulu nga Katonda w'abano mukulu ng'era Solomoni bwe yazimba yeekaale yali eya zaabu Katonda gye yamusobozesa okuzimba naffe bwe tumusaba atusobozesa okuzimba ekifo buli omu kyagenda okutuukamu agambe nti weewaawo Katonda w'abano bulijjo gwe neetaaga igenda kuba njiri nayo so tukwatireko ekimu ky'ekikumi eky'ensonyi n'akadde kamu obukadde 2 emitwalo 5 obukadde 10 so tuwa ntumaliza okusereka twagana kutenga kuzimba nyumba z'abasomesa rooms nga 3 ez'abasomesa oba 4 kuba bonna twabajje Kampala bagenda kubasula mu rooms ezo tujja kusooka tuyize rooms ezo 4 tuzipartitioningemu tubateremu embeera ennungi babe nga abacraft aba Bible abasomesa science abasomesa okutunga bonna basuula omwo ne bajjo ne basomesa abaana baffe. Kale Mukama agenda kuwa omukisa gwakiwulira n'otuwa omulimu abantu tw'ekimu eky'ekkumi ekyensi nekikozesa mu mbeera ey'okudduukirira abaana. Mukama akuwa omukisa gwawulira eddoboozi gwatakiwulidde tofaayo teribadde eri ekyo kijja nawe tukwebaza olw'okutulaba kikolera ddala amakulu. Kale omukulu seba embeera simbi myaka 2 oyingidde Illuminati myaka 2 otandise okukola saddaaka z'ensi n'ez'ombwengula myaka 2 otandise okunywa amatu babanya gambogo bagangamiya oba ganfudu tewali amanyi emikolo gitandise okukolwako Illuminati bagamba gwe waffe bakulonda bananga n'okulaga emmere gye balya Illuminati bali malwaliro balya embuto ezivuddemu obulira bw'abaana bwe bakuŋŋaanyiza mu zibaketi Illuminati babugula yemmere yaabwe gye bakozesa okulya. Ekibuuzo kiikino tebalya mmere ya bulijjo bo bali eyo yokka kati okulya emmere eya bulijjo emmere ya bulijjo bagirya era ng'omuntu woolya naye kiringanga wonaagenda ku kijjulo nti omusamize akoze asamidde batera okufumba ekijjulo kati nabo kyekiba ekiki kyekiba ekijjulo nti babeera bamaze omubeera wano nga mumaze mutuuse mugenda kubaako emikolo gye mukola nga wonaagamba nti onola omusamize n'agamba nti emisambwa gigabudde nabo ekyo kye balyanga ekijjulo abaana bavuddemu endira z'abaana ebyo byonna ebintu ebivunze envunyu tebazirya Illuminati nazo byonna bibeera mukuba mulimu demons ezimu zibasamira rather zibakoowola nga olina kumala kulya nvunyu biyenje mweziri ezina nga y'okugiyita okola biyenje minyaanyanya egyo bikerekere misotasota egyo ebintu ebyewalulo okusinga oba bitwandise nga reptiles omuzungu abiyita reptiles nti ebintu ebyolaba nga ebisula ebweru ebitalina byoya ku mubiri misota byennyanja magongolo ebyennyanja nedda egundi ebyomu mazzi beeronda balina bibali okugeza nga basobola okuleeta ekkovu ebintu ebyo naye ekituuka nti mu kyennyanja tebakirya naye lwaki Illuminati abasamizi abo n'ebyennyanja tebakwataganirako ddala ebyennyanja byabakola ki mpuutapuuta ngege bumukene bwabakola ki kati ensonga lwaki tebalya byennyanja ensonga eri emu nti n'ekintu kye nali mbagamba wano eno nti busobola okukeera ku makya ne bagamba nti
igwe oyina kyeweddira kati nga nze na kyeneddira kati gwe ekintu kyeweddira tosobola kirya era nabo ekigambo ekyennyanja tebakwatirako ddala Illuminati bonna beddira bya nnyanja sinti bonna beddira nnyanja naye ebyennyanja ebyo waliwo enkolagana nnene nnyo wakati waabwe nabyo ey'amaanyi ddala era nti kuba teri kintu kisinga kugera gundi kubeera mu mazzi oba kinga tunagamba nti empologoma ye kabaka w'ekibira kati n'ebyennyanja kasoba kasa kiba nti kyennyanja nga kibalibwa okuba ekyennyanja nakyo oyo kabaka w'amazzi tebalya muganda wayo kwana bafubutuka mu mazzi amazzi nno kintu kabonero kakulu nnyo mu nsi y'omwoyo kabonero kakulu nnyo nti weyabaye ebintu ebisinga era wano tibajja ne bagamba nti Illuminati ogenda mu nnyanja wano e Uganda tewali nnyanja gye bagenderera tewali nnyanja Illuminati gyasobola kukkiriramu kugenda mazzi wansi eri mu bagondi kati bebafere bali benagambako bakututte ku nalubaale mb'ogenda yingira njagala veeyo omuntu ayatule yagambe nti bannaye nakkako mu nnyanja ng'agikiddemu wano Yubus yatumiza story y'ennyanja yafulumanga bufulumi bayika bamukuba kalifomu namukuba kalifomu ne bamuyirayira ku mazzi wano e Uganda tewali nnyanja wano e Uganda kati bino bijje kunze Uganda wano tewali nnyanja tewali mugga tewali kidiba muntu kyasobola kuyingiriramu emagombe tekiriiwo ekintu kyokka omuntu kyasobola oyingiramu wano e Uganda nti waba agambye nti genda kuyingira mu nnyanja alina emikolo gyako era aga amazzi g'abaakozesa galina gye gava waba akozesezza amazzi gawano alina emikolo gyasooka okugakolerako inikesi wabanga ebintu byeyeetaaga amazzi ago gafuula oba osobola okugakubamu ekkubo erimutwala mpaka eri ate omuntu waagenda omubiri tegugenda no omubiri gusigala wano wansi kubanga eri mbeera musse wansi eyo temugenda na mibiri gyammwe emibiri gisigala ku nsi wemba mugenda myoyo gye gigenda wakako mu nnyanja of course twagendayo nakkayo actually sijja kwegaana ekyo kyo nagenda gyali emirundi gyali giwera emirundi ebiri naye nga wenkugambye togenda na mubiri gwombiri gusigala ku nsi mwoyo gwe gukola ki gwombiri gusigala mu buliri nga bwebasa gwe ne bakutwala mu nnyanja kale kati awo nawo ngina kutuukawo nkwanjululize engeri gye nagendayo biki bye nasangayo biki bye nalaba n'ebintu ebyenjawulo abantu abasinga balina eneeguuni nakka nendaba Michael Jackson nendaba omuyimbi gundi nendaba Kafeero nendaba Tupac no tebaliyo ba Tupac ba Michael Jackson nkikuddiramu no tewagenda mu nnyanja Pididi taliyo gundi ono omunene ono Puff Diddy Biggie yakuba Tupac mba masasi nkugamba no kati nze ndi wano kubagamba amazima amatuufu agali ku kintu ekyo agali ku brotherhood agali ku cults ez'enjawulo ekisooka eriwo oba okkiriddeyo wemubeera ogenze igwe buli muntu alina level kwotuuka okutuuka okulaba abantu abo level obeera mulala nnyo naye kati bano abatandika simanga ba intermediate nga tonaba kutuuka kweri level okuba nayo birimu amayinja kangayita amayinja nti buli omu okusinziira ku nnyotayo gemaanyi gosobola okufunako access bwe bugazi bw'amaanyi gosobola okufunako access nti oba nnyota namba emu nga olina oli kangereze mu mayinja getusinga otutegeera nti obeera jjinja limu olina wookoma okuba nga oaccessinga amaanyi geeyo wansi n'okulaba ku bantu abamu olina wookoma olaba balevoyo ate olaba bali mu nsi yo oba olaba bwe bakugasseeko kati abantu abo ab'amaanyi nnyo ne gye batuula togenda mmanya tosobola nakumanya bantu abo tosana kulaba nti mbuba nagenzi nendaba mbunisipenga nalabe Beyonce nalabe Rihanna ng'otandika otya buli omu alina ekigera kye ekigera kyo kyekigera kyebyama byofuna kyekigera ky'amaanyi ge bakuwa
era kikigera kya access gyofuna ku bintu ebimu kati wetobera n'ogamba nze nabadde ne Biden nabadde ne Trump nga tuli wansi nabalabyeyo mu nnyanja nalabye kafeero otandika otya era batonda gituka era osa n'okufa nga togituuseemu kafeero araba basudde araba baani naye tetugamba kafeero yali erimu era siwe ngambe tugezesa nti ngeeza ku bantu abalina amannya agaki kuba olinaayogera ku mulamu munnaye busobola okukeera awo nga banoonyeza oli n'agamba tuwa obukakafu so so mpa example buli omu ekigera kisinziira oba n'ekigera kikyoyingirirako eri nti kati omuntu bwati ne bwati amaanyi ge gakoma waneene era be bantu bakola ki kati gwe okutuuka okulaba abantu abo kiba kirala nnyo oba olina levo gy'otuuseeko indati nti gwe levo gy'oba otuuseeko n'abantu oba nga toli mwatiikirivu ng'oli muntu wa bulijjo kati kaneegerezeeko nganze oba ng'oli just w'amaanyi mu bizinesi kuba kyegendereze nnyo nti abantu abasinga okukola bizinesi wano e Kampala tebamanyikiddwa omusajja kyasinza okuba ne bizinesi ennene mu Kampala tamanyikiddwa omumanyi gwe kirungi nnyo okuba nga wekkiririza so ebintu ng'ebyo nti weekanga nga gweoba otuuse ku eyo level you are not a public figure etegeeza beeruminati abakyasinza okuba ab'amaanyi si ba public figure they are not public figures zino public figures zemulaba nti ne bavaayo ne bagamba kangereze ne bagamba nti Rihanna gereza wano kati wemandi wakugereza wano kale katugeze wano omuyimbi yogerayo omuyimbi neno omunene gwomanyi kale tugambye nti mbu John Wule musajja mwatiikirivu nnyo kati mweri ensi aye munaye ebintu biri opposite gwano gwolaba nti muyimbi w'amaanyi nnyo John Wule akuba ekivulu najjuza lukogo najjuza cricket oval gwolaba nga w'amaanyi nnyo kyekikwewuunyisa nnyo waatuuka eri ate n'abeera nga y'omu ku bakyasinza okubeera wansi baba neno zino zi public figures they are puppets omuzungu alina kyayita puppets abaali bagenzeeko edda ku ssomero zikyuka twalinanga shows z'abamagicians abafuusa twalinanga omusajja nga bamuyita Black Tiger ng'omusajja akola obungodooli kati omusajja yayinanga obuti bupapeti ng'abuleeta n'abuteekaawo ne butandika ozina bwokka nga tabukutteeko tabukoze nga buzina bwokka naye ng'ayogera bwogezi tomere ono nga mutuufu omulaba kulabako yayonena waagikwasiza nti kazinene kali bali bamuyitanga Black Tiger yajjanga nasomero eyo eruweero sigenda kwatiikiriza ssomero nali eyo eruweero nali luweero ku Gayaza Road oyo Black Tiger ajja n'obungodira bwe n'abuteekaawo n'abugamba kati kola kino ng'omuntu bwekubeera nga abaana tubwagala nnyo musajja nga ali amagirita ng'asobola okwetemako omukono n'aguzza oyo Black Tiger ng'ali omuliro nga yakola ebintu bingi nnyo so omusajja oyo abantu bwe batyo omuntu bwe yali azannyisa kane balumira ti zolaba nti abantu abaatiikirivu ennyo bo balinga bwe batyo bali abakazanyiikirizi mu siriasi era mu ngeri ennyangu bali siriasi mu bye bakola naye ate kwegamba ate mweri ensi bo si bamaanyi kiringa emmundu eno emmundu eyo etaba oba omusirikale oba nemmundu n'agissaawo emmundu terina buzibu bwonna ogiyitako n'okola otya nga terina bulabi bwonna naye agikozesa agikwate okategedde womanye obulabe obugirimu oyinza n'okudduka neweerabira nti mbu wazaalibwa n'obanga atali ku nsi so nabali we batu we balinga maloba ago balinga mmundu emundu wali ate abagikozesa yajja n'agamba nti kati emundu yange ngitunuzza waneeno era njagala mwegendereza ebintu bineeno Bayilluminati balabikira mu ngeri nnyingi ate ffe abasinga tutamanyi ng'ogyeko okuyimba mu field ey'okuyimba ntumanye abayimbi ab'amaanyi tulina fields endala okugeza nga omupiira Illuminati yeyagalidde mu mupiira ali mupiira omwo mbadde manyi asinga mu kuyimba nkimanyi oli muwagizi naye kati kankubuleyo tiimu yange Arsenal
Mpagira Arsenal yadde simanyiimu muzannyi n'omu naye ate Mpagira Arsenal kochi simumanyi gundi manager simumanyi ndowooza omuzannyi gwe nasemba okumanya mu Arsenal yali Wayne Rooney oyocha yalimu tazanyirako mu Arsenal ogenda mbafaraide tutedezi wewe yaliwa mani namulako mujozi gwa Arsenal ayinzijukirani Jesus kimyufu tezo wagira Arsenal mani Liverpool naye nafe Arsenal tulina gundi myufu kale kati nga wona bakatala bwange simanyi mupiira era naye manyi Arsenal tegusobola gwejjeeko kubanga wogenti mani yayata mani ate Rooney yali mu Arsenal kati nze omyaka jona gye nkulidde nga manyi Wayne Rooney ali mu Arsenal njiri jo sasanya wane pere yaliyo kati bani simanyi naye kale nze timu yange njagala nnyo njagaliza eriwa Arsenal wacho kigoberera kati onjukiza David tumubande byange Arsenal David yoyo mugamba na David ndaba batu bano bawagira emipira wagira mpira wagira timu ki David yangawanzi bagira Man City na Arsenal ate Man City nga eri yakubiri Arsenal yekulembere nemwa David kati waviro ja timu ezevuganye kati Arsenal tevuganya kwa Man City Allah kakati tuve mu mani kuba kati ondaze n'ompira ino guumula kale odde ku birala ompira ogwo kasoka kumalizayo ompira ogwo ogulaba ompira sigamba nti basaddaakirayo oba bagira oba nti abantu abo bagenda mbalina ebyamasani bakolerayo nedda but ompira ogwo eringanga enkwaso eringa endobeso naye eringa emundu gye nkoze ki yogeddeko ngozeeko mu biseera ebyemabega abantu abafuganga Roma babayitanga basiza basiza abo siza we buli yabeeranga awo n'alaba ng'abantu batandise okukomplaininga ku ngeri gyafugamu ng'ateekawo saakasi era otuna sakasi zedda tezina njawulo na bisaawe byakati engeri gye bazimamu ebisaawe byakati era ne sakasi zedda bazikola ki abantu abo nga bakuŋŋaanya abantu nga baddira abana kuba Roma yaliganyanganya abakristaayo nga babateekamu nga baliisa empologoba bateekamu ebigaali by'embalaasi kwegamba ng'abantu banyumirwa nnyo omanyi nabegakawo nabagamba nti abantu ngaffe abantu tunyumirwa n'ekigambo violence gwe kiwa example otadde omukazi ewaka awulidde abayomba wali mazima ga Katonda ogenda kulaba nga niwabanga mukazi otalina lugambo naye ojja kulaba nga ali ku gate wanaawuliriza amukoze eki balwanye so kati abantu baneno bali munati bateekawo ebintu ebisika attention y'abantu nosanga abantu nga bali awo bakaana naye tebagenda nosanga abantu nga bakaana ku mupiira omupiira ki omupiira nekitumuka nnyo naye ate gwe okimanyi waliyo meeting ezituula mu nsi ez'enjawulo waliyo meeting ezituula mu Berlin waliyo meeting ez'enjawulo ezituula mu nsi ez'enjawulo katugeza nga Germany that is Berlin kale mu nsi ez'enjawulo egundi waliyo meeting ezituula ez'abantu ab'amaanyi abasalawo ensi eno batya wekola ki ezo meeting tuzimanya so bakola ebintu eba Illuminati ne babiteekawo atoshonya ne mugivuga era ne mugiza ku ki ne mbaako ebintu bye mwerabira kumbe balina bye bayisaawo diversions era njagala omanye lunaku kiro baakaya ne bagamba nti mu COVID-19 avuddewo ne bagamba nti kati banaye clearly COVID-19 ali suspended takyaliwo olujjukira olunaku teruliiyo naye ate activity zonna zaddamu zitambula ngezikola ki naye tebavaayo kyannouncinga naye ate olunaku COVID rajja they announced but they never came out to announce nti bannaye kino ekirwadde katukirwanisiza ddala kiweddewo but buli kimu baakita okulaga nti tekikyakola ki so nabagamba ebintu bineeno byetaaga muntu kutuula wansi nobaako ebintu byotegeera kuba ekisooka politics buzannyo bwa sitaani sitaani teri kintu kyasinze kweyimusizaamu nga byabufuzi bana bagenda kadaala abo abagala nnyo
ebyobufuzi nja kuzimba oluzi nja kulima oluguudo olumulonda yensonga lwaki buli nsi kyeyasooka okukola ebyobufuzi bineeno ne mu ggulu gyebiri ne mu ggulu gyebiri era nga ebiri mu ggulu nti munosanga malayika esoba kimera kazo tezenkana mulimu malayika kati nga zi Gabriel abasinga bano zetumanyiko nga Gabriel ne Meramuzi Mikayiri n'endala nnyingi zirafayero zonna ez'enjawulo naye ate neezo waliwo abaziriwa waggulu waliwo malayika zeboogerako mu bayibuli waliwo malayika abasinga zetumanyi ng'ogyeko zino ffe zetumanya waliwo ensukulumu ziri ezibeera ddala Katonda ku kiddo Lusifaali mwe yali kate Lusifaali yali akwata kyakubiri zonna nazo wezimulaba zimutya mayinja ye waggulu ali alya biberenge ku nsi era ezo waki naggamba nti eri malayika yali esinga kubaya obanga mulamu bwe olinayo ekintu kyogamba mutuufu mu bintu byonna ebyebbeeyi katugeze kati nganze ninza okuba sinnazaala naye we nazaala ekintu kyenjo osinga okuba nakyo ekyebbeeyi mu bulamu bwange ejja kuba famire yange kyekintu kya kati nawe nga wonaagamba nti banaye famire kyekyomweno kyenkyasinza okuba nakyo mu bulamu kati ne Katonda yalina asset gye bayita Lusifaali ye yali asset ekyasinze teri kisenge mu ggulu teri luguudo mu ggulu teri kyabugagga mu ggulu kisinga Lusifa kuba wa bbeeyi tekiriiyo Lusifa yali buli kyabugagga kyonna Katonda yali yakissa mu Lusifa kasanamu era teri kyabugagga kyonna kyaliddamu kukola kisinga Lusifa teri tudde wano sitaani mbadde mmanyi Illuminati ono Sitaani amakanda gonna Sitaani amakanda gonna yakozesa Illuminati n'agasindika mu kuyimba era nze mbadde ntya nnyo okuyimba naye ate bwe nti ate okuyimba Illuminati ate tebakutadde nnyo ku mwanju batadde nnyo amaanyi gonna mu mupiira ate nkwewuunya eteeza Illuminati basobola n'okuwa abasambi b'omupiira amaanyi bulungi nnyo ng'oli omusambi w'omupiira Illuminati amaanyi gagajja mu Illuminati abasambi bangi tubalabye nga baflashinga sayinzi za Illuminati z'aba Illuminati abo obonero obwa Sitaani toyogera omusambi sigenda kwogera kuba simumanyi nyinza okuba namulaba feesi naye erinnya sirimanyi kuba siri munabyamizannyo musambi ate ebyo nakola akabonero k'amayembe nja kubatomera ebintu ng'ebyo kati kankubikkulire kino okuyimba kugenda kubeera kwakubiri mu bintu Sitaani byataddemu amaanyi okuba nga afuga ensi eno asoose omupiira sooka oguleke omupiira ate nagwo teguli mu kisooka teguli mu kyakubiri naye nagwe nawe guli awo mu kyokuna ku kyokusatu awo tuddeawo ku ky'omupiira tudde wano ku kino ekikyeŋŋamba ekisooka kati kino ekisooka sente nedda abasinga mugenda wakana naye era muli baddembe bakuwakana sente zo ne bayibuli ezoogerako nti sente nnungi era omuntu azeetaaga naye okuzaagala ennyo wezifuuka embi kisooka nkitegedde okitegedde dia nedda si walagi toteebye kale ekigenda okwewuunyisa teri kintu Sitaani kyasinze yitamu nga tekinologi teri kintu Sitaani kyasinze yitamu nga tekinologi toyogera tekinologi ki sigenda kwogera tekinologi ki sigenda kwogera tekinologi ki buli kadde corporate kati essaawa zino okimanyi nti bintu bingi nnyo ebigeze maaso n'okuba nga bikyuka edda twagendanga ku ndagu wagendayo sigenda edda twagendanga ku ndagu n'ogenda munnaye bannaye jjajja njagala kkebira omwana wange nazaala mwana ki bannange nalwadde bulwadde ki oli akyakula wali eri bannaye ogenda zaala mwana mulenzi future yo egenda beera bweti ne bweti ku ndagu ogenda zaala mwana mulenzi ogenda kukola kineeno jjajja njagala kulaba omukozi ono omukazi gwendeka ewaka akola biki n'akugamba ekintu nga kituufu mukazi we kyakola ki naye essaawa zino tulina kamera oba oli Juba oba oli Canada ogenda giteekako ku kamera ogenda kulaba mukazi wange waka ali mu kukola kino teri kintu Sitaani endagu ezo beeraguzanga naye kati waali buli kimu kale osobola okukifuna kwegamba ebyalinga ebyobufuusa Abachina bakola ekyuma ekikola enkuba kitegeeza ki omusamize w'okukala wajja n'agamba kati enkuba ngiroze
ng'akireta ng'enkuba etonya ayinza okitta omusanyiza nekiwumba kati ku kigambo omanyi lwaki emizimu gite amasasi mulimu ebintu ebimu mulimu amagezi agasinga amagezi gano gonna agasinga tukozesa wano ku nsi gava mu ggulu gonna gava mu ggulu nga webiri mu nsi nga webiri mu ggulu oba bayibuli egamba nti leka ebyoku nsi bayigirize ebyomuki ebyomu ggulu byonna bino byolabako kuzimba tekinologi biki ne mu ggulu ebyatu tulina ebintu kati saa zino byetuliko nga twali tumanyi oba birisoboka nga twali tubyotako obulosi nga tugamba tekijja soboka okuba ekyokulabirako okuddira omuntu abadde omukazi ne bamufuula omusajja aba transgender nosanga omuntu ng'ekituufu alina ebitundu bibiri oba abadde omukazi bamufudde omusajja ate nga bikola bulungi ng'omuntu owa bulijjo nali sisuubirwa kisoboka nosoboka nga ngamba eitha ekyo soboka omuntu amala muzaala buzaazi nga oba bakikolanga mugundi ne bagatta genetics ne bakola bati naye kati ojja nga bakuzaala bulungi ne bakukyusa so tekinologi ono sitaani amutaddemu nnyo amaanyi akwerabiza nti mukatonda akusobola okukola ebyamagero kuba kati omuntu wema nsobola okukola ebyamagero nga asobola okwekola ebyamagero katonda mwetaaza ki wema nga nsobola okukola eddagala eriwonya kansa lwaki ngenda mu kyaki nensaba bagaga bameka boolaba abagenda mu makanisa ekkanisa zijjuddemu baavu ekkanisa nkikuddiramu ekkanisa zijjuddemu baavu teri mugagga alinnya mu kkanisa baabula dda era beetaaga sabira beetaaga essaala ey'amaanyi nnyo naye nga teri mugagga ayingira kkanisa waba ayingidde ekkanisa agenda kugenda wamusumba kumugamba nnoonyeza obululu bye bakola that is the only time ogenda mulaba mu kkanisa ze n'azimbira ekkanisa nayiwa amabaati abagagga bali balonda abakadde b'ekkanisa nga tebali mu kwebba bululu nga mu bukyaki abakadde balonda abakadde b'ekkanisa naye ng'abantu mu kyaki bali mu kwekuba mu mitono abadde abba obululu kati nengamba kiki tokiraba naye nga tebagagga mu ab'amaanyi mu kyaki omwo nga babba kalulu ka mukadde wa kanisa omugaggaze mu kkanisa asabiddemu emyezi 5 olw'okuba alina ssente bamuwadde ekifo ye secretary tudde wano wagenda mu nnyanja emirundi emeka 2 omubiri gwasigala mu buliri nga gwebase omwoyo bagutwala paka mu mazzi wansi kati omulundi ogwasooka kuba omwoyo gwe okuvaamu ng'osigadde mu buliri ekyo gwaba kyekolera gwe nga gwe kuba kati aba olina levu gy'otuuseeko mu bintu by'omwoyo ng'osobola okubaako byokola n'ogenda kati omulundi gwange ogwasooka kati kankuze wanene wetwali mu ddiiro mu nnyumba bampadde ekitabo nnyingidde muki mu ruumu yange wetubumbirira kati bwenyingira mu nnyumba bampadde ebitabo byange ne bampa n'omuntu agenda okubikola ki okubinjigiriza omuntu oyo yajja mu ruumu yange ngaetuna batandika yasooka najja ekitabo kya dimoni naŋŋamba kino ekitabo kiringanga lususulo naye kaba kakoloboze kati akakigendako kikkosa nansooka nampitira mu mateeka actually ekiro kyonna twakimala tuyisa mu mateeka ndoza twamala saawa zaalinga 9 ng'obudde bunaatera okukya nga tuyisa mu mateeka naŋŋamba mateeka ago ate ekisinga okwewunyisa buli kye bagamba oba okikwata tosobola kwerabira waliwo amaanyi agaliwo towerabira kyekisooka okuleka ng'omuntu yagadde kukola kusobya kintu ng'okigenderedde tewerabira obwongo buba bukwata tosobola kwerabira so olunaku olwaddako nzijukira twali tuyingira zaali mu ssaawa 6 awo mu ssaawa 6 buli lunaku kati kakuleko nekino buli lunaku buli ssaawa obukala nti mugamba ntukedde ku makya ssaawa 12 emambya esala ssaawa mmeka zibeera ssaawa 11 zibeera mu 11 nga ziyingira mu 12 emambya weesalira emambya ng'esala olunaku bali bina tebabala olunaku lwabwe nti kati olunaku lukoze eki lutandise baliiko bino nti simanya sibaliiko omukaaga ogw'ekyobuke tebaliiko 24 hours tebazibalayo batyo babalira ku mbala eri ey'edda emambya nga tennasala olunaku luba telutandise era buli kyakuma ky'emambya neegaana ossala
tebava munju terunatandika olunaku terunatandika kati buli sawa gyolaba ku nsi kuneeno eriko dimoni sawa ki wetugamba nti musaawa ziweze 12 obeerawo omuzimu ogutwala mu isaawa wegiwera saawa emu waliwo omuzimu ogwa specifically gwa saawa emu gikola mu shifts nyuse waye jangu kasanamu nawo nkwate muwano era wogamba nti munze ngenda luga ku nnyawo ez'okumakya osooka yita muzimu gwa saawa ezo guba gulina kiika oguba ku jjute okyogedde bulungi ng'abasirikale bakyusa nti budute nayo gibeerawo era giba n'amannya gaagyo era giba n'obulombolombo bwagyo bw'ogenda okulogera mu ssaawa 8 ate n'oyita omuzimu gw'essaawa emu bajja kukupira weereere oba oyo kyezza awo ne byogenda okukola katogo omukolo guba mufu naggambye ekigambo obudde kintu kikulu nnyo era omuntu yenna yenna atunda omwoyo kyaba amanyi aba atunze budde obukeera ku makya kankuwa ekyokulabira kwe bukeera ku makya newabeerawo ebukeera ku makya katugeze nkankuwa ekyokulabira igwe nebukeera ku makya olunaku nga olwabawo abadde akuyisa nga kwadde appointment n'atajja ogenda wuulira otya ngaobudde programu zonna zino zi counselings ogenda wuulira otya olunaku olaba ngaobudde obwo ate nga byonna bino byewandigenza okukolakolako nokuba nebuzebuze ku kino abantu aba counselings owulira nga kikuluma kati kyekimu obudde kintu kikulu nnyo nnyo kubanga wanaatwala omwoyo gwo aguze obudde bwonna obusigadde ogenda bumala nga omuweereza obudde bwandibaddemu awo n'ogamba nti kale kankole ku kino ekimpa emirembe ogenda bumala okola ki omuweereza kati obudde aba bukututteko so buli muzimu gulina essaawa yaagwo kati essaawa zaali ziwera 6 awo olunaku nkeera waalo zaali ziwera 6 awo nebaako emikolo gye bakola kati balina emikolokolo mingi tuli ku lunaku lwasooka ogenda mu nnyanja lunaku kati lwendiko olwennyininyini tonagenda tonaki experience sinnagenda balina emikolo gye bakola saa 6 gyabwe si gigyo ne bampita ne bankyusa engoye actually fenna batuyita ntukyusa engoye mwalimu nga bameka ennyumba eyo yatera kubeerangamu abantu abawala 20 aye nga buli muntu alina ekisenge kye yali nene kwaliko ne kalina nga waliwo sekita yaliko kalina nga kuliko nawali bangalo nga nene naye nga bagiconnectinga so twakola emikolo egyo netukyusa engoye nenzi nga byebakola sinabigenderera buki bulungi netulya emmere kati tutuuka ekyeggulo saalya mmere ya bulijjo saalya mmere ya bulijjo baleeta amata gali akuno gaali mata gano gennyininyini amata kuba amata nagawulira gaali ganti naye ente ziri eri eziri si nte sizino ente enzungu kubanze ni musajja munywi wa amata ente enzungu negondi njawula n'enzungu baleeta amata naye nga malungi nnyo so bandeetera amata nenywa ne baleeta zika baleeta olaba nga bino ebintu bebabumba we batya kati nga kalinga kataasa ninga bakabumba bubumbi kati nga akapalasa kaliko obubonero obw'enjawulo kaliko laama ez'enjawulo nga kuliko laama ez'enjawulo kuliko obubonero obw'enjawulo ng'obumu bwagala okwefaananyiza ennamba zino zetusoma nti namba 9 nga bwagala okwefaananyiza bwe batyo ne bakaleeta ne bampita twali mu ddiiro nzijukira ne bakassaawo ne bankwasa ekitabo kiri ekyalimu omugundi ekirimu ogundi gye nino Samira Dimoni ne bakinkwasa ne bafukamu amazzi kati wulya bayingira ennyanja buli muntu yenna atandika okuyingira ennyanja ayingira ati bamaze oteekamu amazzi mukasuwa si kasuwa kuba nali nnyamu kayita olina ekigundi kyoyogedde ekijja olujjo katuyita olujjo naye olujjo olunene bataddemu amazzi bateekamu amazzi ne bankwasa ekitabo kyange nenyambala engoye zaali mmyufu zikira bampa ribboni nga actually scarf ng'eriko obuntu obumansuka buti
obuntu obwalika koleka akantu kali kakuma kabukwata batu obutegiragira banyambaza ne baleeta kando yali myufu ne baleeta kando zali 3 ne bazireta kati nze bankwasako yange then waliwo n'endala zali 3 ezibateeka mu maaso ne bankwasa ekitabo kyange ne bankwasa ekitabo ne bangamba linnya mu kajjaako ne nkalinnyamu naye nakalinnyamu nga ninawe nga ntudde nti nikuba nali ntudde ku kisofa nga ntudde nti ne nninnyamu ne nkwata ekitabo kati omusajja yali nga nsomesa ng'ali mu maaso awo nagamba ogenda kuddamu ebigambo bino simba wakati tukomaawo omusajja agamba nti ogenda kuddamu ebigambo bino tuddeko wane mabega ogambye tewalya mmere ya bulijjo watumenyedde ku mata kikiwanyira ku mata ekirala kati ekyali kyali ku mata ago balina ebintu bye baleeta sijja kulima nti binnalya nali mbitegeera kiyagala okwefaananyiriza ennyama walolidde kabaabu ke kaki buno bubanga bugalo bw'abantu kaba kawanvu kati oluusi omubeera bwa paayi buti sijja kulima nti kinnalya nakitegeera ensonga kiri kugamba nti binnalya tebyali bya buki kuba namala okunywa amata baleeta ebintu ebyo nga biri awo tebyalimu supu naye nga wokwatamu oti bukunkumuka nga bwonna bwa nnyama nga bulinga bukunkumuka teyali nnyama kuba mukyenzijukire ndidde ku bika by'ennyama bingi ndidde ku ŋŋamiya ndidde ku ggoonya ebyo byonna birya eno mu gundi yaffe gye tutambulira ndidde ku musota ndidde nalya ku nnyama y'omusota ndidde ku nnyamanyama ate siyo sijja kugamba nti ebisolosolo eby'omu kibira ebisinga ennyama yabyo njiriddeko naye eri teyali nnyama mpisi tebagirya so nembirya era wenamala obbirya sina lule kyantuukako nali nomo bikoze mu nnyama byonna ngeri saagala kukosa kigambo nnyama kubeera sijjukirako kuba nnyama naye nga kyobala bwali kunkumuka nga bukaluba bagiya sigenda kulimba wabitegeera saabitegeera kuba nandyagadde kyefaananyiriza ekintu kyonna kyenali ndabye ku nsi naye it was something ekitalinga kintu kyonna kyenali ndabye ku nsi so ekiseera we kyatuuka byanywera ku mata nasooka nywa mata ate biri ebintu emmere yaabwe oba ogirya bakuba nti balese emmiiru eva mu oda woolya kyolina osembyayo n'okisoosa oba ogukoze oba ofudde nagambye sitaani w'amateeka sitaani w'amateeka talinga yesu nti bannange neenenyeza eri teri kigambo sore bw'omuntu wo genda teweenenya biki teri kigambo nti munnange nsonyiwa teri kigambo nti nkwagala teri kigambo kwagala ebigambo ebibiri tebikola emmere bwoba olinasooka kasumbuusa kakabalagala kagonja kammonde bw'omululu bwe gujja nogaa kansooke kammonde okutukira oda gye bakuweereddemu gy'olina ogenderamu toleeta mululu gwo ndabye wano enkoko n'ennyama njagala nnyo ennyama wabanga si bino byagenda mbu mugenda kwesavinga oba on your out days nti miiru babayise mutudde ne baleeta emmere kuba baba nesowaani zaabwe ezo zanjawulo esowaani nga ebapanze emmere ku sowaani eyo nti kano kasekita kaso kalimu kawo ono mulimu kino woolina okulya bwe kakutanda ekisembayo kyoba osoosa oba ekyawakati kyoba osoosa oba bikyaŋŋane embooka evuga si mbooka obulamu bugenze wali mutambulira ku bunkenke tudde wano bino biwalya bino byali bumu ku bubombolombo wali ogenda bumu ku bulombolombo obujjuza engendayo ku nnyanja so maze okubirya omusajja tuddewo wano kati wali we twakomye omusajja agamba ngenda kukusomesa era bino byogenda okukola ki bino byogenda okuddamu obulombolombo so yakwata ekitabo kyalina kyali kyefaananyiriza ekyange nakwata ekitabo kye nange nkutte ekyange ye ali mu biddugavu oli mu byalo ali mu bimyufu ne kando zaffe 3 weziri wali nga nange nkutte enki eyo eyange kati nange abeŋŋenda okwogera byolina okuddamu
tokola ensobi sikola ensobi nayogera weyayogera kyayogera kyenziramu wetwamaliriza okwogera tuti awo wali ekinyusi nga ninyeemu nti mumazzi nangamba situka kati okayimiriremu nangamba situka okayimiremu wenasituka nenkayimiririramu bano bannaffe abalala basituka nabo kati nebatukolerako saako bati nebetoloola tewali abatuma bakitegera butegeezi ya oda ni oda newaba wajja najja negundi yayina nkugereze kuki wali ogenzeeko okuyigga abagenda okuyiga mu ttale baba n'obusawo bwabwe abana bayigiza na envuumuulo baba n'obusawo bwabwe bubeeramu balina engeri batunga maliba oluusi mwalimu omunnyo naye guli omunnyo gwanjawulo omunnyo ogwo muno mu Uganda sikiwa nti mweguli gufaana gutya gwa kkala ya bulijjo munene guyina bipisika ebinene naye sisoti oli sitava ku nnyanja za wano bamuimportinga yimpontiizi era omuntu owa bulijjo n'omala omufuna olina bingi byosobola okwetangira kobeere mulokole kobeere muki kuba yata wanjawuloko okusingako nowa bulijjo gwe batunda mu butale mbu muteeko ku nnyumba emizimu tekijja kukuyingira kati kino kye mulina omumanya sisote bamukwata sike kule kye bamukoza sisote bamukwata ne bakuba olusaako olunenjuka gara amadiro magazi fenna batukuba olusaako bati muri awo mudiro fenna tuyimire nga batukuba olusaako oli yakubasa ku fenna akasani tuli muki tuli mu saako eyo wamala okuba mu saako eyo najjayo ennoni kyoka wakwala kyoka oyo natandika okubaako obubonero bwakuba naye nga bamupatani nti kano nkakuba katunudde eno kano katunula eno kano katunula eno kano katunula eyo then nangamba bikkula ekitabo kyo nabikkula ekitabo kyange Bible y'Illuminati Bible nayo ndala eyaba Illuminati nayo ndala gyeri kyateeka kitwala mu neda kino sikyateeka kino kya demon gyensamira amateeka gaayo n'ebikinyonnyolako kati we nagibikkula nti kwaliko sigiyo atamanyi sigiru kino kitegeera demoni zino oba oziyita wakye tuyita enkwaso ewe n'enkwaso mu nkwaso ezo mubeeramu ebintu byosobola okukwatako nemubeeramu n'obubonero buli demoni erina akabonero kaayo era nga tonnagiyita osooka n'okuba akabonero kaayo kati ku fulo wetwali fulo yonna njeru akwata ennoni eyo ennoni izukira ali mu kala myufu naye nga emyufu naye nga lulinga lwa pinki eringa erimu lwa pinki nakuba obubonero wansi nakuba nakakabonero ako akemandwayo nakakuba bulungi kala akabonero we bakakuba nebako ne baketolooza omunnyo gwako kati obuuliza bino ebigambo olaba nti abaluminati basamira emizimu egyo oba bagiyita bayita demoniz ezo naye nekakutaana n'oyita demoni nga toli musaako eyo nga basimye komaawo sinkani mu paati yaffe eddako mweraba